okubaganyisibwako ebintu nesisibwa bulungi olisooka sibwa okutwala Buganda kuti ababaka muveeyo mujje tuli wansi abantu baffe ne bategeera ddala nti naffe wadde gye tuli n'obugugu bwaffe naye n'abakiise b'olukiiko lwa emulese egamba nti obwakabaka okuteekawo enkola ey'enjawulo naye nze kaakano njogerera Buluuli ndiwe Buluuli nze nakoze Nambiruus baagala obwakabaka olaba wano nga tukuŋŋaanya ettoffaali abantu bakuŋŋaanya ettoffaali buli muntu nga yayasobola kubanga abajja kugamba sasula emitwalo 7 essomero lya miliyoni 1.5 n'okugandisa obwakabaka mu masaza gaffe kuva envuma njagala okukomyawo kiri kiweewawo mwogera ku masaza nga babadde baleese ekiteeso yeyansomesa mu Buganda oyo ebibadde badde twenyumirizamu kamwanga bali kusomesa ayi Katonda akoma masomo kutwala sessionero maaso neyanziza nnyo era mu kiseera kino kampite okubiriza olukiiko atutwale ensonga ey'enjawulo. Oweekitiibwa Dr. Wamala, Oweekitiibwa Mariam Kalubo Olanga, Oweekitiibwa baddemu bangi nga bateesa ku nsonga ezo okwongera okuzikubaganyako. Mbiyita mangu olw'okubanga obudde si buwanvu bwe tujja kubeetegeddwayo. Twesiimye nnyo olwa Buganda yaffe. nga tusitula omutindo gw'embeera z'abantu ba Buganda awatali kuleka muntu n'omu mabega Katonda nga ye mubeezi waffe. Ekisinga okuswaza Buganda baavu. Tetukkiriza muntu atulimba mu kintu kirala kyonna. Obwavu bwe businga okutuswaza era bwe butulemesa n'ebintu bino ebirala bingi. Omuntu atalina mmere gy'alya naye muntu ayinza okugenda mu kikolwa ekyalo n'abaako kyateesa atalina mmere gy'alya n'abaana ne bakuta ateesa ki? Omuntu n'alwala malaria n'asobola kugenda kugula ddagala lya mitwalo 2-3 musujja gw'ensiri ateesa atya? Temambenda kuvunuka bizibu. Ensonga eyo nkulu era nsaba olukiiko lugitambulireko. Bwe tunaakola bwe tutyo nga tutema empende zitukundusa ebitusoomooza tujja kwongera okutuyamba mu kwetula oluwenda olw'okuzza Buganda ku ntikko. Kwe kuba n'empuliziganya ey'olutentezi wakati w'olukiiko lwa Buganda n'ababaka ba Paalamenti abava mu bitundu bya Buganda. Ye akubye nga luwenda kikulu anti yakoba takutadde tabula kyakusuuza wabawo empuliziganya ey'olutendezi tunaabako bye tubasuuza ebisobola okuganyula abantu bano abaabulijjo. Gavumenti etuwa obuyinza okulondoola abo abavubuka
abatayagala kukola tulabike nti abavubuka bonna mu Buganda bakakibwa okukola. Mu ggwanga kati tulina abavubuka bangi ba ngalo bunani abalowooleza mu kuweebwa obuweebwa era nga bangi tubalabye nga benyigira ne mu mize egy'obubbi. Naye nga singa abavubuka bano baba balondoddwa ne tumanya lwaki tibaagala kukola ng'ate enteekateeka nnyingi nnyo gavumenti eya wakati zeereese eziyamba abavubuka okukola n'Obwakabaka nga enteekateeka nnyingi nnyo ze tulina ensangi twogera kukyusa endowooza okukyusa endowooza n'enkola ez'okujja abantu mu bwavu okwejja ku bwaffe mu Buganda tunoonyere nnyo okulaba nti okusomesa kuno abaana baffe kufiira ddala eri okola z'abajjajjaffe nga tubaakolanga newakubadde nga boosi baatuliranga nnyo ssente naye obungi bw'ebintu busobole nga kubeera obulungi. Ssaabasajja Kabaka yatugamba waliwo abantu abataagala Buganda abasinga bali mu masaza ago nga babuzaabuza abantu ba Ssaabasajja abaliyo nga baagala okutukyalisa Obuganda. N'obwekyo munaalisamu ekintu kino kigende mu maaso tusooke tukole ku masaza ago ge twasosowaza tulabike nti tulimu mu Buganda nga n'abantu baffe bonna bategedde kyaka amasaza gateekako eriiso lyana si ga Buganda kino tekibeerayo batugalidde embuga zaffe ezimu ez'amagologolola mugenda okutya nga banasinanga eri ku mbuga n'olwedda abantu ne bategeera ki kye tuliko. Ne twekolamu obugondo ne tugamba nti omukiise w'Obugogola ne mukiise w'Ebugerere ne mukiise w'Ebukooki n'Obwebuvuma mukwate ebulungi mugende mwengadde kuwa ekitiibwa oyo Oweekitiibwa Nambooze n'abalala mukwate ekalula n'abalala mukwate wano. Ne tugikola mu mwezi gumu nga twegabanyizaamu ebibinja nga tugenda okulaga abantu abo oba okukola n'abantu abo ebibazzaamu amaanyi n'ebibayamba okwekulaakulanya nga tuli kumu nabo.